Akakiiko akalondebwa okunoonyereza ku kitavvu ky'ensimbi z'abakozi katadde ku nninga ekibiina ekigatta abakozi National Organization of Trade Union okunnyonnyola ku ngeri ekigenze nga maaso okufuna ensimbi okuva mu kitavvu kino. Ssentebe w'akakiiko kano omubaka okuva Mbarara Mwene mpaka abadde asisinkanye abakungu okuva mu kitongole kino ekibadde kikulembeddwamu Ssaabawandiisi Richard Bigirwa. How much have you been getting from the fund to finance your activities? And under what legal framework are you getting this money? There has been a cooperation with NSSF over the years. It's not just yesterday. When we have an activity and NSSF would like to have an appearance, usually they make an input. Now, if you ask how much, that depends on the activity. I'm a new chairperson, but I am told, no, I'm not denying, I'm told that recently, just before we came in, there was money that was supposed to be for sensitization of workers, financial literacy, that went to the centers. And that money came without a request? No, we did not request. It just came. How it came, I cannot give details. How much was it? I am told in the tune of 80 million. So, Honorable Chair, I can therefore authoritatively say as a server that NSSF management truly underperforms. So there is a need for this committee to inquire deeply what is causing the underperformance of NSSF management. Bano batuuse n'okugya ebbaluwa ebadde yoleka ekimu ku kibiina ekitaba abakozi ekya Kofutu ekyagenda maaso n'okufuna miliyoni 600 kye bagambye ng'ate kirinako batuula akakiiko kuno batono nnyo bogeraganya na kino ekibadde kyoleka nti bano bafunye ddala ensimbi nnyingi. Lyomoki Sam nominated himself and his girlfriend to go and represent workers in the name of Kofutu at NSSF. I have living witnesses here. Now begins to author documents requesting for finances from NSSF. Mu kwogera kwabwe bano beekwasizza kibiina ekitaba abakozi ekya Ubura nga kyo bwe kyali kyasabedde ensimbi obuwumbi 600 okuva ku kitongole kino. Ubura kitongole kya gavumenti nga regulator gavumenti ye yakiteekako, so mu mateeka gavumenti erina kukifandinga si ssente z'abakozi. Ekyo twayogera ku mukulembeze w'eggwanga n'atuwuliriza ne bakisazaamu. Kino kireetedde ssente w'akakiiko kano okuva mu mbeera n'alagira abantu bano okuleeta ebiwandiiko byonna ebyoleka enfulumya y'ensasanya y'ensimbi ng'abadde abawadde ennaku 2 zokka. It requests you to provide the committee with a detailed summary of the legal framework under which you are receiving this money. Otherwise, you can respond to the rest of the questions. All these documents must be provided by close of business today.